olw'embeera eriwo kino kiwalirizza omubaka Teddy Namboze okulambula ku kkubo eppya eryeyambisibwa abantu ennaku zino eriyita ku mazzi nga bayita ku mwalo gw'e Namirembe okugwa ku mwalo ekiwami okulaba eby'entambula oluuyi olwo n'embeera z'abantu ze babeeramu ensangi zino. Tusobole okubeera nga naffe tweyiyayiyaako naye kati embeera si ya mulembe. Abantu bajja batono ate amaato mangi gwe togala bw'otwala luutu emu tozza ozza kkalu. Abakolera ku myalo gino gyombi nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ben Kyaze balombojjedde omubaka obuzibu bwe bayitamu nga tebalina bye bakyamira era ekiddako kyandwadde kubalumba wabula batandise okwekwata okuzimba kaabuyonjo nga bba abakolerawo era wano omubaka abawadde emitwalo 5 kubayambako mu nteekateeka eno. Omubaka Namboze Teddy atukyalidde olwaleero tubadde mu bulumi nga tetulina kaabuyonjo era n'atudduukirira nga bw'amanyi omuntu wa wansi bw'alumirirwa n'atudduukirira n'atusindika amangu ddala kaabuyonjo tugenda kugizimba abantu abayambye. Bano era beebazizza omubaka olw'okubadduukirira mu kaseera kano ak'akazigizigi bwe batyo basanyufu n'olw'eryato ne balubbira abayambako abantu ababeera bafunidde obuzibu ku mazzi nga bano batulaze ne zi life jacket bwekola ku mazzi omuntu ng'ajambadde obutabbira. Nakunjerere katutandise nakungana. Tambula kinnawadda okuli abafumba emmere abookya kasooli kw'ossa ne gonja abookya enkoko n'abasomesa abantu nga bano abasinga basanyufu kubanga akasente ko bakanoga. Bano basabye gavumenti okubayamba okuggula omwalo gwabwe guddemu okukola mu butongole kubanga gwali gwaggalwa ate nga guyamba mu kusaabaza abantu. Basaabaze era ekkubo ne walalawo dikola sirina buzibu ku kyo. Tezaani badde nnyingi singa basaabaze babaawo. Ki ekiganya abantu okubaawo okutambula? Ekkubo tebannalimanya. Kati musaba ki? Tusaba ekkubo balimanye, abantu balimanye. Emboozi eno ekusakiddwa Kitaka Patrick, Krabby TMTV Community Report. Abasajja baagala basi gyewali eyo.